jako akawuwo. Omwana w'omuwarabu afuka n'apama kapeti n'ayita omwana w'omufirika yajja okukola asobole okusiimula. Olunaku olw'eggulo minisita w'ebyamawulire Dr. Chris Balyomunsi yasinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olwatuuziddwa ku Uganda Media Center mu Kampala n'ategeeza nga bwe bawandiikidde minisitule y'ekikula ky'abantu n'abakozi ekole kwa lipoota mangu ddala ekwata ku bannansi abagenda mu mawanga ag'Abawalabu okukuba ekyeyo engeri gye bayisibwamu bagireete mu kabinenti. Mu mawanga ag'e Middle East mu Bawarabu kubanga tufuna reports nti abaana okusinga abawala abagenda okukola nga housemaids babatulugunya oluusi abamu bakomawo nga bafudde nga balwadde. Tufuna reports ntamu babateeka mu makomera ate tebalina misango. Ne tusaba minisita w'ensonga za gender, labor and social development yavunaanizibwa ku dya labor and employment okukola reporter n'agireeta mu cabinet mu weeks 2. Ono yagambye nti bafuna amawulire nti abaana abagenda ku byayo naddala abawala bafuna ebizibu ne batuuka n'okufiirayo abalala ne basibwa mu makomera nga mu kino kampuni ezaweebwa olukusa okubatwala ebweru zisaana zinoonyerezebweko. Tutunuulira mu nsonga ey'abaana baffe ne tujja kusalamu engeri gye tugenda kutwala mu maaso ensonga ya bannayuganda bagenda kukolera mu mawanga ag'ebuwalabu kubanga waliwo ne za kampuni zetwaweereza license okukola omulimu gw'okuruutinga bannayuganda. Twagala tumanye oba zonna zirina license. Honorable Ategeka Moses ngono yeesimbyewo okuvuganya ku bubaka bw'olukiiko lwa East Africa okubindabinda ku kaadi ya NRM agamba nti yali omu ku bannayuganda 10 abatondawo olukiiko ne ssemateeka ow'abannayuganda ababeera mu nsi za Buwalabu oluvannyuma lw'okulaba nga bannansi basanga obuzibu bw'amaanyi mu nsi ezo olw'engeri etali ya buntu ababakozesa gye babayisaamu. Nga waliko n'omwana omu baali bamusasaza ebiso nga mbitunulire ne mutwala ku embassy ye Uganda ne tuvaayo nga tuli bucyankalanye nga tutabuse ne luvannyuma ne tusaba tukole constitution ne committee eyalina okutambuza ensonga z'abannayuganda mu UAE. Era nagibaga bulungi ne baganda bange ne teekayo ebibuuzo byange era nzijukira nali at the forefront of this constitution nga yenze ayali ku communications directing association. Ono agamba nti kino wadde bakikola naye tekimala gavumenti erina okutwala eddaala eyambeko kampuni zino zeyawa olukusa okutwala abantu ku byeyo etuule n'ensi eza Buwalabu zikomye ku bantu baazo ku ngeri gye bakozesaamu abakozi naddala Abafrika nga bagenzeeyo kubanga bano bayisibwa ng'ekyokuttale omuli n'okubakooza akagiri saako n'okubalengeza nga bakola emirimu gyabwe. Balwala bamale ate babateeke wali asiimule flowers nga 10 beboboka babeera n'ebikapeti nga kyalo kiramba naye ng'omwana alina okugifu. Omwana w'omuwarabu afuka n'apama kapeti n'ayita omwana w'omufirika yajja okukola asobole okusiimula nga neyo omuntu omukulu olina ogisiimula okulaga nti oli ku mulimu gwo. Tebaagala nnyo okulaba ng'otudde, tebaagala ddala okulaba nga oli awo. Ategeka asabye ababaka ba kuno naddala abo abagenda okukiikirira Uganda mu lukiiko lwa East Africa bwe batuukayo bateesa ebiteeso ebiyamba bannansi n'abalala abava mu mukago gwa East Africa tulabe nga abaana abali ku byeyo bafuna embeera ennungi. Ne liyambira abannansi bonna be tuyina wano mu Uganda n'amawanga gonna nti abaana bano abatulugunyizibwa tolowooza nti bava mu Uganda wokka ne Kenya ne Tanzania ne Rwanda wadde bargaining force olumu akasente kabeera kanjawulo. Oyinza okusanga omunakenya afuna sente nyingi omunayuganda tafuna zezimu. Kibi nnyo tulina okuteekako balance nti Ategeka bw'oba oli mu East African Parliament beera ng'olambulako association z'abaana bano wabweru. Bwe mutuukayo muleme okugenda okwebaka mahoteri kwebaka kweyagala. Muyingire mahoteri gano muveewo mutuuke mu bifo bino abaana baffe bwe bakolera. Association ziri established ku mikutu gyamule weegiri osobola okubafuna ne mubeera ne muteekako embeera kubanga muba mwogeraganyiza ne
abakulembeze b'amawanga ago n'eno. Kavuma Isaaya ono nga mukugu mu by'emirimu agamba nti gavumenti esaana erwane ku nsonga y'okubeera nga bannayuganda abakola obwa meidi bwe bagenda ku byeyo bafuna ensimbi ntono nnyo okwawukanako ne kwezo ez'abava mu nsi endala. Gamba nga Nigeria nga bano bafuna ensimbi nnyingi nga wano Uganda erina okuddamu ekyuse mu ndagaano gye yakola n'amawanga ga Buwalabu. Lwaki bo abava mu Uganda baba wakyenda ekyo nga gavumenti mukirwaneko n'abaana baffe bafune emisaala emirungi naye tusinze okusanga okusoomozebwa nti gavumenti ya Uganda ate ye yakola endagaano n'eya Buwalabu. N'olwekyo ensonga eyo gavumenti ya Uganda yeyongera okulwanira abaana baffe abawala abagenda ku bw'emeidi nabo bafune ku musaala omulungi mu nsi ey'e Saudi kubanga abava Nigeria basasulwa bulungi abava mu nsi endala basasulwa bulungi. Lwaki abava mu Uganda basasulwa bubi? Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Tebaagala nnyo okulaba ng'otudde, tebaagala ddala okulaba nga oli awo olinaku emirembe naawe